Nange nina omusajja ayita kyalina maanyi ga kisajja beeyo nsangi. N'omutwalira. Bangula. Ndeka banda. Ate ngoze. Oli mupya wano. Bangula. Kati mukungula omusajja yangula essaawa emu. Bwe yangula omukyala bambi n'atamala mu ssaawa emu ne mbongera eddakiika zaabwe 5 era ne kigaana. Nagamba omwami tinyamba omumpeera emitwalo 25 nyongereyo essaawa. Balwana bulwanyi. Sajja nanyiika nakati agenda akuwase. Agenda akuwasize ddala oba gwe. Goro mumaze ssaawa emu n'ekitundu. Omwami yabeerangawo. Yajjanga ku buliri Mwenemukola ebyammwe. Ne tukola ebyaffe aba waali. N'omuwandiikira n'okola ki naye ebbuba kya butonde. Kya butonde naye mama ssaawa emu kitundu kiki ekyo kojja kye wali okola. Ye ssaawa emu kitundu ate erimu ki. Muntu ali ku mission ssaawa emu kitundu gy'emikira giba kakaaga. Give emikira kakaaga ssaawa emu kitundu. Ate sente zino. Kira kakaaga gudumala lukaaga. Ate yoza girimu ki. Mulimu abantu nga balwalira ddala. Kitundu. Kati ate bw'oba wagenze kubanga olina okumuwandiikira. Olina okumuwandiikira. Kati waliwo abafumba abajjanga ababiri. Nanga nti kojja nti njagala ontuwandiikireko kyala wange. Era ayimirira awo n'odda ku mukyala n'omuwandiikira. Kati oli n'omuwa ekitabo ki. N'ogamba tumaze eddakiika bwe ziti. Okuwandiika kwo okumanyi. Si bye bino. Anti kati olina okulaga ensonda. Kati omukazi okumuwandiikira amatire kiyinza okutwala essaawa 2. Bannange. Nga bbaawo ali wali. Kubanga osooka n'ogenda mu nsonda muno n'omugawulirawo ki nagamba nti awo tewali nodda wano kati nojja ng'owandiika obuntu obwo bwonna n'obuwa bbaawe n'ogenda n'ogamba okwe wano teyawuliddewo ku left ku right waliwo ko ate abasinga yadda nga nakkubira sanga nti kojja ono bwe wamuwandiikidde bumulemye okusoma aba naayitawo enkya nomugaa nti nze sikola bwenzi nze ndi ku mulimu bawo nja nakumugamba nakati nyamba tonzita nomugaa nti mudde buzi bawandiikire nga naye waali. All right. Okay, welcome to Love Life na my YouTube channel Dorina Sasira era nga tunaba kweyongerayo njagala kwebaza aba Gaucho Grill Restaurant bali bwe bajja bali ku Kubo that's Entebbe Road bobanga ova ku airport ngononya abantu awokumulirawo oba abantu awokufuna ekyokunywa oba ngoyagala kulya they work 24/7 osobola okugenda ne bakola kile bakola ko bulungi reception yabwe nungi nnyo menu yabwe empya then ekirabagamba bwobanga probably wali ngolaba waliwo traffic nga toyagala kujja toyagala kuita mu traffic genda ku Glovo kwebali look for Gaucho Grill Restaurant make your order and they will always deliver to you wherever you are. So that's very good. That's special. Back saving her to move. Just in case. And then there's also a band, right? It's called Kato Band for Saturday. But in a band no jinyo ogenda no chilling never trainer company. You can go there and have fun. And I love the view at night. So just go and have fun. That's Gaucho. Bobo ina party walo abai go to hosting anagamba bobo ina sale. Bobo ina sale. Jangu and you have fun. It's a nice place. And then komezao kojja kabaya kulino aliyeka. Abantu kojja lero bimukutemo but next time tugenda mu later. Tujja kuba naye wano. Yeah, tujja kuba naye. Lero tukabe katukola bano aban kojja kabaya. Mulaba ku social media nga yekalakasa mu motoka. Notanso kolera mu motoka nawe? Nkolera mu motoka content. Manyi kya buvunaanyizibwa. Okusomesa obugagga ng'obulabika. Ngeri mbulira nnyo ku mukwano n'obugagga. Kyabuvunanyizibwa nnyo kubanga okola ki? Ng'olabikwa obugagga bw'obanga ky'osomesa olina okukirabika. Ng'olina okukirabika. Babuuzeeko munnange. Mwebale abalabi badde olini ono. What's program tugiyita tutya? Love Life. Love ne life. Love Life. Bade mwebale kugyekuumirako.
ate leero tugenda kwogera ku bintu bingi naddala ebiyitibwamu mu maka. Tulabye omusajja yakoze ate? Omusajja ka video kali mu kutrending, omusajja abadde munyiivu nnyo simanyi oba kyalo kyawa ng'agenda ategeera nti omukazi we ayenda n'akomawo n'obusungu n'akwata aba abadde kakikyo kyabadde akubisa kyenkulaze sibimanyi. Abadde akubisa nsuuluulu. Oluggi batulaze ng'oluggi yaluggyemu dda. Kati ng'abadde ku ddinisa omwadde agamba omukazi agende togenda kundwaza birwadde, omukazi agamba talina gy'alaga kyokka ng'abaana bamulaba. Kati oba obusungu omukazi okwenderera w'omusajja kale kyesitegera ekintu nze kinjagala okubuuza lwaki mwe mwagala nti bwe mwendamu abasajja life eddewo tubasonyiwe tukyerabire tubeere okay naye ffe wetwenda ne bw'otegeerako katono nti nayenze busungu toyagala kuddamu kuntunulako ne bw'onsonyiwa ojja kunnangira in fact tosobola kunsonyiyira ddala. Ekintu ekyo kirungi naye kirimu emirundi ng'esatu. Tugenda kitema bwe tuti. Ekisooka ddoni abantu bamanyi laavu kyeki. Kituufu. Laavu kitegeeza kusonyiwa. Naye mbulamu eriyo abantu abatalina laavu. Kyokka n'omutomera gwe omwami ali eyo oba omukyala ali eyo. Nakiwulirako mbolo batalina laavu. N'otomera omuntu nga talina laavu. Laavu kitegeeza kusonyiwa. Kitegeeza nti omuntu atasobola kusonyiwa, omuntu atalina kisa. Tasobola kuwangaalira mu mukwano. Ekireetera omuntu okuwangaalira mu bufumbo ebbanga oba okumaintaininga relationship n'ebeera y'amaanyi ateekeddwa okuba ng'alina ekisa ku mutima ng'alumirirwa. Kakati omwami ono yakubye ennyumba n'agiteeka wansi. Omukazi mu kusooka oba omuwasa abeera mukazi wo. Naye bw'azaala abaana aba takyali mukazi wo. Kiba kisukkako awo. Aba afuuse maama w'abaana bo. Kasita akuzaalira. Aba takyali mukazi wo. Maama w'abaana bo. Aba yeeyongeddeko eddaala. Nti oli abadde corporate kati jeno. Okitegeera? Kati okusoomozebwa kwe tusinga okufuna be baami ng'oyo omwami yayolesezza ekikolwa eky'obujinga ddala. Omukazi gw'ozaddemu abaana takyali mukazi wo maama w'abaana bo. Wakati mu byokola omukazi ono olumiriddwa abaana. Kubanga ennyumba gy'okuba wansi y'abaana. Abaana abo omukazi oyo yabazaala. Gwe gw'olowooza nti gw'olumya. Era kye kiringa n'okukwatira ddoli ne bakwatira mu bwenzi. Omusajja n'asalawo akugobe mu maka. Akulinamu abaana 5. N'atalumirirwa abaana baki? Abali awaka. Kyokka ng'amaze okukulangira obwenzera n'akugoba. Ate ye n'ayenda ng'alinga embwa zino ezaggobe. Okitegeera? Embwa zaggobe. So nkubiriza abaami abali eyo oba abaagala nabo n'abali eyo. Ebisoomozanga mu bufumbo mutunuulire nnyo oba tebikosa baana ku kusalawo kwammwe. Mukolenga decision ezitakosa ki? Baana. Tufunye obutakanya n'omukyala tuyombere mu kisenge ng'abaana tebakola ki? Sikuyomaga abaana batula abaana tebeerabira. Abaana tebeerabira. Nina akaana ka myaka 4. Nina gye nakyala eyo. Maama wako n'akawa ebijanjaalo n'akawunga. Ne kamugamba maama nange mpa kabugi. Nange kabugi. Akanyama kakabugi. Mpa kabugi. Namugamba nti tetwafumbye embuzi. Namugamba nti ate empulira taata okamuwa ekiro. Tulya dadi okamuwa ekiro. Okitegeera? Mpa kabugi. Awulira kitaawe ng'agamba ekiro maama nti kyuka akabugi. Kati yalowooza ati ennyama bagimulyako mu luumu. Eno ne bawa ebijanjaalo. So n'abaana bagenze boonooneka olw'abazadde. Naye ng'ekisinza okuvaako abaana okwonooneka ennyo y'ensalawo embi gye tusalirawo mu mukwano. Bw'oba mu relationship n'omwagalwawo leka kukozesa busungu bugenda kulumya abaana. Yadde yakukosezza. Abaana be balugenderamu. Kitegedde. Abaana be balugenderamu. Era ndabula n'abasajja Dolin. Omusajja bw'okwatiranga mukazi wo mu bwenzi ng'omuyinamu abaana oyina kwekweka bwekwesita kulaba. N'omukazi bw'omukwatira mu bwenzi nina kwekweka kuba bw'andaba fumbo buba bufudde. Kulw'abaana. Kubanga ti singa naamweraga n'andaba ne bwe naamusonyiwa tajja kukkiriza nti musonyi. Asooka kuntuusaako obulabe. Ate nga nkutuusako obulabe batya nga nga tenza akwenzeeko. Doli n'omukazi mulungi mu bwavu.
Era omukazi omukola ebintu byonna n'atakutemula n'alowooza kunoba. Naye omukazi mu mbeera y'obugagga buli w'omukosa asobola okukutemula. Omukazi nga akimanyi olina apartment 5 omukwatidde mu bwenzi n'omuwa gaapu omuddire naye aba akitegedde ensobi gye yakoze tosa musonyi wayiya kujja wasigaza ebintu. Mbadde sikamanyi. Bwe kiri kubanga so anyuma mwavu omukontrolinga nga mwavu. Naye tusanze okusoomozebwa kungi. Abasajja bakwatidde abakazi baabwe mu bwenzi. Ate namwe abakazi laddo ndi mukolamu ensobi. Ffe lwaki twenda ne musigalawo twendesa amagezi? Twendesa busiru? Mwendesa busiru kubanga omukazi ye atwala mutima, omwami atwala mubiri. Kyeva tutabagwa oli mutuufu. Nti gwe ogenda okwenda nga kabaaya akuli ku mutima n'akwerabiza enule gw'oyinawa. Ewaka. Nze oddoni ninkwayibakako nga sikwagala. Yadde akatono bwe kati. Njagala kulaba wakulu otya. Okyegera? Ntambule nkole ki? Era talina musajja alina laavu. Fe abasajja tewaliyo musajja alina laavu mu nsi. Omuntu alina laavu dwe nyaba mukazi. Nakolera buli kimu. Akolera bukolezi. Kati omusajja watukira okugulira motoka nakugulira ettaka nakuzimbira ebaki eba laavu ebaki oba omukwasiza kisa. Kati oyogedde ekigambo ekyo. Omusajja asobola okugulira emmotoka miliyoni 4. Naye nga miliyoni 4 ku buzito bwe abanga akuwadde omutwalo ku bukadde 10. Gwe n'ogiyita laavu. Kiringa ddyo olina omusajja bw'anajja omugagga nakwana n'akusibuza miliyoni 2 n'okuyita okwagala naye ng'atodde kawumbi. Nga eringa change, pocket change. Teriiyo musajja alina laavu ku mukazi. Laavu y'omusajja eba n'ekigendererwa. Omusajja asobola okwefuula ayagala omukazi ng'alina by'alina. Olina bizinesi mu kikuubo ya bukadde 10 neneefuula nti maama Molini nkwagala okukamala. Lwaki olina akantu k'okola ki? K'olina. Oli looya w'amaanyi. Diiru zonna ezijja nkubira mukyala wange n'azimala n'enfuna ssente. Neneefuula ali mu laavu ennyo. So n'okutwala Dubai ne tuuma n'ebigere nkola ki? Ffe laavu abasajja tulina ya mission. Mama yakyogedde mbu laavu yamwe mubaza. Laavu tulina ya mission kubanga abasajja ebitundu 99 ku buli 10 bamanyi abakazi bayambe. Era omusajja buli wanyiika ateekeddwa okwogera byazza kukolera. Aneza bwendaba omusajja alangira abamukopi. Lwaki onnangira? Kyekyo kye nkugambye nti ye omusajja byakkolera byonna amanyi akuyamba buyambi kyova bwe munyiiga abizza. Ate n'abakazi kye batamanyi. Abakazi bamanyi nti gyakoma okuzaalira omusajja ayongera kumwagala. Era abakazi bangi abazaalidde abasajja ne bakiwuka nga balowooza nti abasajja laavu yabeeyongera. Omusajja okumuzaalira abaana tekimwokwongeza kukwagala yongera kukukyawa. Kyeva kati tubeerere tugamba munange abasajja baba abaki kasitoma l'okuzaala abasajja bakyuka. Kasitoma l'okuzaala abasajja bakyuka. Omusajja yali anyumyako nawe tekyagala kunyumya naawe. Omusajja yali akubudde tekyagala kuwa budde. So muntu kyawakula kubazaalira abaana oba responsibilities kubanga tugenda basabiriza kati omwana yagala kino simanyi. Ati kati bonzaalira omwana. Obuvunaanyizibwa bweyongera. Yes. Obuvunaanyizibwa mu kweyongera. Fiiza atuuka okutuuka nga simulina. Omukazi n'aguyita omuzannyo. Abakazi bangi n'aboggolera omusajja nakugamba omwana sente bazaagala ku Mande tuli mu wiiki 3 ali ku ssimu nno. Omusajja n'amuboggolera n'amuyisayisaamu amaaso. Omusajja oluusi sente takola ki? Tazirina. Obuvunaanyizibwa bulinnya ennyumba abadde mu luumu emu ne muddamu 2 abavudde 2 ne muddamu 3. Kakati ekireetera omuntu okwagala oba ekireetera laavu okubeerawo kwe kubanga ennyingiza yammwe eri waggulu oba nga expenditure eri wansi bye bireetera abantu okuba nti baagalana nnyo. Abantu buli bwe babeera ng'enfuna yaabwe nafu tebasobola kwagalana kubanga obudde bwabwe obusinga bonna bafokasinga ku bizibu bye bayitamu. Ne badda mu kuyomba ne basanga bayombye n'obwenzi bwe butandikira
omukazi nagamba why nenengire eno nfuneyo ez'abaana obwenzi si bubi obuzibu kukwata agenda eri nawe kizibu ky'obwenzi Doreen kukukwata naye nga tebwandibadde bubi naye obwavu bwe lubeera mu maka era abantu bangi yabasomesa ku laavu ku ma TV ku ma radio n'obatunira n'osoberwa laavu eri automatic eringa mmoloka bw'oba oyiga emmotoka buli kimu kiba kikaluba bulimu ne fear oba otya naye bw'oyiga emmotoka nga kigonda omusajja yaŋŋamba nga njigiriza emmotoka nti bw'oweta bw'oti seringa edda yokka nga tinga nze wempeta ntanante bwe nti ndaba oba edda yokka olabe saŋŋamba nti relax tekako mukono ekole ki ekomewo yokka kakati bw'oba oli eyo ng'afuna girlfriend wo muli mu kazigo kammwe oba mutandise laavu mukimanye ebigenda okukuuma laavu eyo okuwangaala kukola kituufu kukola kubanga bwe munaabanga temulina ssente zimala bizibu byammwe laavu yammwe tesobola kubeerawo kubanga obwavu monini butuuka ekiseera Doreen obwavu butuuka ekiseera nga bwe mukubaganyako ebirowoozo mu maka buli mubeera abaavu boddayo eka ow'amasannyalaze nnaabaddeawo ab'amazzi bampeereza tandiyodi obakubiddeko ono n'omwana engatto yazisudde ennaku zino ne kasasiro abakasasiro babadde bazze wano boto oli yagikoze bw'ati naye mbadde nsaba omwaka guno lwanennya trisi oguleyo kapoloti naye mbadde nze njagala kukola naye omukazi n'asaba ssente z'enviiri n'omujjukiza landiroodi naye abakazi bali mu maka baboneebonedde balabika bubi nnyonnyonnyonnyo abasinga abakazi bali mu maka ababonyeebonye ebbanga naye ng'ekibabonyaabonyezza ate ng'ebiseera ebisinga basajja omukazi n'asigala mu luumu n'omwana oba n'abaana takola n'alabirira bulungi abaana nina akaana kange kato bakayita Jonathan mwana oli azuukuka essaawa 11 n'agenda ku ssomero kyokka ne maama we n'azuukuka ssaawa 10 amutegeke kyokka nze nenzuukuka ne ŋŋenda nenzira mu Walagi ekintu ekyo kinnuma nnyo okulaba nga abantu bange bonna emirimu gyabwe bafaayo naye nze mbamenya kati Doreen abakazi bali mu maka nga omwami akeera n'ava awaka n'afuna emitwalo 10 n'agenda n'azizannya amalatu n'azitwala mu bwenzi n'aziwa side chick kyokka ng'ewaka abalese bubi oli mutuufu omukazi n'asigala ku ssaala ng'asaba Yesu omwami wange Allah omwami wange kyokka bazifuna azoonoona naye ekyobulabe ekikirimu future y'omukazi yonna n'abaana be ebeera mu musajja omukazi atakola future ye ebeera mu musajja nti ennyumba ennungi bba wange aligizimba emmotoka ennungi tuligivuga amasomero amalungi abaana bange bajja gasomeramu n'asalawo asigale eka yeesiga ebbaawo agenda akole ki ayige n'ekiruma ku myaka aga omukazi n'oweza emyaka 4 ng'omusajja talina kyayina mukyali mu mbeera mbi katomanyi na future we tomanyi omanyi ekisinza okutta abasajja ku bitanda nga balwadde bakazi babatta babakuba bagamba stress tubakuba batya tubateekako ppira ekiro bw'ogenda malwaliro ga gavumenti gonna agasinga abakazi batulugunya abalwadde abasajja naye nga lwaki babatulugunya babeesasuza ku ebyo bye babakola ebyo bagamba mbuna omukazi kola byokola nenza jjo kubeererawo ne batta future zaabwe era obadde omanye lwaki abakazi bawangaala okusinga abasajja ekiro kyo kiva abantu balowooza nti omukazi ogenda mu piriyodi kyekimuleetera okuwangaala nti afulumya omusaayi si kituufu ekiwangaaza omukazi kwe kulya doodo mukeno wa buli lunaku n'akawunga n'omutima gw'okubeera awamu nti alina essuubi nti bbaawe tuliva mu muzigo oba abaana bajja kusoma omukazi aba n'essuubi ddene nti bbaawe ebyo ajja kubikola yeekanga akaddiye tabifunye ate bw'akaddiwa essuubi lyalissa ku baana nti balinzimbira kyokka abaana nabo ne bamuvaamu kati ekitta omusajja kwe kuba nti yeekaalekayo za mukene ye n'adda ku nnyama n'alya embizzi n'alya enkoko biki naye enva ennungi awakazi yo zaakusande okitegeera n'adda ku bbiya n'anywa eka bali ku nakati ku bbugga
kakati ebintu bino bye bimuleetera okufuna pressure okufuna sukaali okitegeera n'okwerimba omukazi agamba tusuule 15,000 mwezi ye mu kitundu tugule kapoloti ati simpulira babulanga ku TV kati nenda gula poti ya milioni 4 nina akasente kensuubira kampuni yasazeewo bagenda tuwaya kati weerimba kati n'otuuka ekiseera olina abaana 3 n'omukazi weetaaga maidi ng'ennyumba ekitono gy'olina okusulamu okujja Kampala okole ya mitwalo 5 ate togasobola puresha neekutta sukaali yakwata ebitavutavu byakusukka bakuba bagamba mulowooza nnyo abasajja ate temwagala nnyo kwogera abasajja tetwandibadde na bizibu bingi naye ekisinga okusumbuwa abasajja kwerimba ova mu bwenzi ogamba ekasente zimbuzi oli akuwadde maali ya bukadde 5 ogenda ogitunde ozze sente ogitunze sente oziridde abasajja abasinga si beesigwa ate mu nsi tosobola kugaggawala nga tolina social capital. Social capital yagaggawaza omuntu kati omusajja agenda okuweza emyaka 45 n'afunamu obuzibu nga mukwano gw'omugagga yandimuyambye ku baana abatiiso wa P7 amaleko bawa senior 4 nga ne mukwano gwo yamubadde milioni 10 n'asigala nga ali yekka literally ng'ate abantu asakate kugamba nti abasajja ebizibu bitutomera nga tetubyetegekedde naye ne tubeera mu bbanga ne tutayambibwa kyokka n'abakazi tebakola mikwano kyova olaba abantu abasinga okufuna ebizibu ne babivuunuka be bavubuka oba abakyala batalina baami okitegeera batera nnyo okufuna ebizibu ne babivuunuka kubanga tebaba na buvunaanyizibwa bubisa oba omwami kubanga ye amanya nti Dolini bwampa emitwalo 2 musabye gaale nti nyongere ku dduuka oba owawaka nenda gafuna ku lwokubiri nkoleki naye omusajja omufumbo asaba Dolini emitwalo 2 gakugula buwunga waka kyokka amusuubiza gamuwa mu wiiki etya emu kakati agenda gajjawo atakyakola ekibaamu nga n'ogwo omukwano gukola ki gufa ate teriyo mukwano ekyewuunyisa ebizibu by'omu maka teriyo omuntu abikuyambako nga tosoose kugezaako Dolini abantu tosobola kubagamba nti omwana w'omulwadde ali Lubaga baagala obukadde 10 ne bakimanya ne bakitegeera baagala sooka ave Lubaga dde ku Keso Hospital bamanye nti bambi ali mu buzibu ali serious toyina gojja kugamba nti ewaka emmere ekoze eki ebuze naye byonna tubyogedde naye ekisinga obukulu ki mu biseera byo ng'oli muvubuka bw'oba topulaninze bizinesi gy'ogenda kukola ekuyambe mu dda tolinaawo laavu kubanga omuzadde omwavu tajjukirwa abaana tebajjukira musajja mwavu nti kitaabwe bakitegeera era omuzadde omwavu bw'abanga asula nansana ng'abaana bakolera mu ndeeba bayinza omala omwaka nga tebamulambudde naye ow'ekisolo ate wakiri mu Christmas bagendayo tebalina na Christmas kubanga abaana beesiba nnyo ku taata omwavu ne bafuula abamwagala kuba buli omu alwana alabe nga yamusikira oba buli omu alwana alabe nga abaako kyakola ki kyamuwa naye famire yo tekwetaagako kinene gw'omusajja ali eyandaba famire yo teri muzadde gwe banenya butakola binene naye omuzadde bamunenya nnyo butakola bitono kutegedde kati abasajja bali eyo alina ebirooto byagula poloti ya bukadde 4 ey'ebbiri tajagala alaba yalayisi naye labya nti omulembe gw'abaana be eyo yeriba ey'ebbeeyi ate takali appreciatinga okitegeera teri muzadde bagenda kunenya nti olese ebintu bitono bajja kunenya nnyo obutakola obutaleka wakati mu busobozi ffenna bwe tulina Katonda asobola okuwa obugagga obw'amangu n'ogaggawala Katonda asobola okuwa Dolini obugagga ng'ojja bufunamu kati ng'emyaka gyo gino gy'olina kyali muwala muto bw'oba otetekanya okugula akapooti emiliyoni 3-4 buli mwaka onoogenda oweza emyaka 5 ng'osotunda poloti emu obukadde 4 ojja kuba mugagga ow'ebiseera ki w'ebiseera ebyo bwe tuba nga tuli ku laavu sho eno gye tuliko ebikuuma laavu mu byonna kuba kukola okukola kyeki n'ekyo nakyo abantu tebamanyi kukola kyeki njagala omumanya ekikuuma laavu kukola
bali menya Chikuma Love sente ate nozijjawa nga tokola kubanga Chikuma Love sente Chikuma Love babaddugavu okumanya nti omwagalo olina kumuwa kituufu osoka muwa sente olina kumuwa love by the way wotamuwa baba yite mwagalo kubanga bw'obasa omukazi obufumbo buli mu stages nga nnya bw'oba wakafuna omukazi girlfriend bavubuka abatannawasi najja mu luumu yo ng'olinamu ekitanda ufa alaba omuvubuka omukozi alabira ddala nga waliwo gye tulaga kapeti mbimanyi bw'abeera naawe emyaka 2 ne muzaala omwana n'ogenda mu luumu 2 era amanya waliwo progress egenda mu maaso abaana be bali bakula ne bawera 2 3 nga mukyali mu muzigo omukazi amanya nti wakola ki yatomera ate niko kitegera mu 20 natomera kubanga alaba nti future yekoze eki esaanyeewo naye waliwo ensobi abakazi gye bakola abakazi ababaddeko n'abasajja abasajja ne babaako kye bakola kye beekolerawo mu nsi omukazi ali mu maka malungi azadde abaana omusajja baawe n'atandika okukyuka baawe bw'atandika okukyuka n'omukazi n'asalawo akyuke naye ekivaamu n'aluuzinga ennyumba eyo n'agivaamu oba obufumbo ne busasika olw'obusungu obwaliwo nsaba ntegeeza abakazi abali eyo nina omukyala yantuukirira naŋŋamba akoze n'omwami we buli kimu bakikoze omwami we yalina omusajja omwami we yalina omukazi omukazi ne baawukana ono n'amufuna nga baawukanye ono ne bakola n'omusajja ne bafuna ssente ate omusajja n'atandika n'abagwamu nti atandise okwagala okuddira aliwo oli kubagala ba ssente sazo kuba oli yamwinamu abaana bameka 2 omukazi amagezi ge namuwa namugamba mu bulamu abakazi mwine ensobi gye mukola doli ni ensobi gye mukola abakazi eryemu mwagala nnyo mu relationship ze mulimu okukulembeza omutima mu buli kimu anti bwe tube batutonda kwagala wakojjanga boyogedde wala kyoyogedde waliwo abawala baba batafaayo nga ndoza baguba nze kati okwebaka n'omusajja nnyo kubanga wakiri mu mutima nga nkwagala ate bw'aba ayagala kumuguzaako sibisobola tebisobola ebyo byannema kyakati kyekinemeza ne mu bwavu ze singa nazi Range Rover ndowooza nga ziwera naye mbirowoozako naye nga bannange ne bakati omuntu gwesagala kale agenda kumpa ssente naye tekijja ndaba tekijja nze kyagaana naye nga balaba bifunyemu sigenda kulima balabye nako abalaba bifunyemu nange nina omusajja yali takyalina maanyi ga kisajja beeyo nsangi n'omutwalira bangula ndeka bannange ate oli mupya wano bangula kati mukungula omusajja yangula essaawa emu bwe yangula omukyala bambi n'atamala mu ssaawa eyo emu ne mbongera eddakiika zaabwe 5 era ne kigaana n'agamba omwami tinyamba omumpeera emitwalo 25 nyongereyo essaawa baalwana bulwanyi omusajja n'anyiika naga nti agenda akuwasiza eddala oba mumaze ssaawa emu n'ekitundu omwami yabeerangawo yajjanga ku buliri ne tukola ebyaffe aba waali n'omuwandiikira n'okola ki naye ebbuba kya butonde naye mama ssaawa mu kitundu kiki ekyo kojja kye wali okola ssaawa mu kitundu ate erimu ki omuntu ali ku misoni ssaawa mu kitundu gy'emikira giba 6 giba emikira 6 essaawa mu kitundu kira 6 gudumala 6 ate yoza girimu ki mulimu abantu nga balwalira ddala kati ate bw'oba wagenze kubanga olina okumuwandiikira kati waliwo abafumba abajjanga 2 nanga nti kojja nti njagala ontuwandiikireko mukyala wange era ayimirira awo nodda ku mukyala n'omuwandiikira kati oli n'omuwa ekitabo ki n'ogamba tumaze eddakiika bwezi ki okuwandiika kwokumanyi si bye bino anti kati olina okulaga ensonda kati omukazi okumuwandiikira amatire kiyinza okutwala essaawa 2
Bannange. Nga bawo ali wali. Kubanga osooka n'ogenda mu nsonda muno n'omuga wulirawo ki nagamba nti awo tewali nodda wano kati nojja ng'owandiika obuntu obwo bwonna n'obuwa bbaawe n'ogenda n'ogamba okay wano teyawuliddewo ku left ku right waliwoko ate abasinga yadda nga nakkubira sanga nti kojja ono bwe wamuwandiikidde bumulemye okusoma aba naayitawo enkya nomuga nti nze sikola bwenzi nze ndi ku mulimu bawo nja nakumugamba nakati nyamba tonzita ngati mudebuzi bawandikire nga naye waali omanyi nawo nzija kumulama tuddeyo ku mulamwa gwa kaakati tuddeyo omukazi mu bulamu oteekeddwa okumanya nti amaanyi gentadde ku mwami ono oba amaanyi gentadde ku bufumbo buno tegajja kugenda gatyo omwami ono mbadde mwagala ku mutima gwange neka mujjeko mulekere omubiri ebikolwa byo byonna bikole ki ebikolwa byo byonna dolini bisigaleyo omwami yegatte naawe nga bwayagala naye ng'omutima teguliyo omutima gwo gumujjeeko omugaso gw'omutima kye ki mwami ninawe miliyoni 5 tukoze tutya otegeera ekyo kimugikole ki tukimanye ekyo kimujjeemu osigale kwebuuzanga gwe ekyo kikole ki kimujjeemu mwami mbadde mpulaninga omwaka guno kukola bwenti emali yange nagitikke China bweti ne bweti musaleko bw'oba obadde n'akawumbi k'essente mu kapito ng'omukyalo omugagga omwami omuguddemu ng'omwami omuguddemu nga omutima gwagumenye mulage nti osigaze obukadde bumeka kina kindi mulage nti n'obukadde 5 si bubwo babukubanja banka otegeera naye sigala mu bufumbo okuze bulungi abaana ate toteekawo mbeera mutamya waka todduka mu bufumbo olw'okuba omwami ayenzi todduka mu bufumbo olw'okuba omwami akuwoze sente n'ozinyaga abakazi bangi ng'akwata omwami n'amutwala mu sako eya mikwano gye oba ewa mukwano gwe omwami ne bamuwola sente omwami sente n'azirya omukazi n'atoba mu kutoba okwo omukazi n'aluzinga obufumbo bwe kituufu kyokka nga ne beyakolamu tabalina busajja beyakolamu tabiraba sente ziriwa bayomba era nsigale abantu abakulaba ku kyalo n'abaana boolina n'abakumanyi sigaza ekitiibwa kyo nti oli mwami gundi mukyala gundi oba mwami gundi wadde siri musanyufu abantu bangi bali mu relationship ng'omusajja gwali naye tamanyi na linnya lye mama mpozi eri ekika abakazi bangi bali mu relationship nga ne bwasala ekkubo n'omwami w'emmotoka n'ekubako omukyalo omwami adduka buddusi taddayo kuba ku ssimu abakyala bangi bali mu relationship ng'asemba kulaba simu ya mwami ng'amuyita ku loogi emikolo bwe giggwa taddamu kumukubira paka wiiki eri wali mwetaaga naye nabo bamanyi bali muki relationship abakyala bangi bali mu relationship ezibamenya be bateekamu yakola birthday yasasula bbiru za waka yakola bwati nti omwami emirimu gyafa bw'osanyusa musajja amagezi gempa abakyala ku pulogulaamu eno totekamu musajja sente temusulawo maka gammwe lw'ebyo bibatuuseeko mu maka abaami mubagjeeko emitima mubalekere emibiri dolini buli omwami obw'omuggyako omutima gwo owewuka mu ggwe biba tebikyakuluma byakola owewuka mu ggwe kituufu n'ogamba gino emitwalo 4 gembadde nyongerera ku ono wa P6 kati nja gongerangako nga ttaamu emaze tuuka wakati mmanye nti alemereddwa anti abakyale babeera mu laava amala n'ebizibu ebitamukwataku okyegeera nze nalina omukazi asevinga emitwalo 8 asevinga 2,300 agenda okugamba nti nze bbiru y'amazzi nagisasudde nabawadde ab'amazzi n'obuuza mu mutima tosobola kimwatuyira nomuka kati ono asasula bbiru y'amazzi agisasula ku ki omulaba ali mu laava ayenjebusi kati omukyalo oyo bw'omumenya omutima beba bakulangira si beba bakulangira bebo abaasa buli kimu abasiba buli kimu abadduka mu bufumbo abanyumya ebyama by'omu maka abakazi banyumya ebyama by'omu maka kituufu omukazi n'agenda mu bwenzi gy'agenza okwendera
nanyumya omusajja oyo nga batakyalina maanyi ga kisajja. Nanyumya kituufu. Nanyumya nga bw'atamwagalangako senga we yamusibako. Nanyumya nga bwe yamutira Future. Waliwo omukazi yaŋŋamba ati namutira Future ne mubuuza bakyogera nnyo. Nze ki kyenkwese kyesaakulaga nange yange wagitta. Kubanga onnangira kuttira Future nze nnina ki kyenakweka. Nze siri muntu. Abira tukyogera nnyo wazira Future. Nze siri muntu. Nandibadde kakati singa nakkirizaamu gundi nakkiriza ggwe nonnimba ne tewabimpa. So tetugenda kwagala ono n'oli kumalayo nsi yonna. Mu kiseera ng'omwami wakumenya omutima ngenda kuwaayo for example abantu okutegeera kye ŋŋamba. Nga bwe walaba relationship yali wakati wa Lema Namakula ne Eddie Kenzo. Toyinza kumanya ani yaliko nsobi kuba byali mawulire. Naye gwe omukyala ali mu mbeera eyo tova mu makaago g'olina mu baana nti ogende okitegeera wabula omusajja mugjeeko omutima omulekere omubiri osigaze ekitiibwa mu bantu tebijja kuluma. Teri kintu kibi mu nsi nga mukyala wa myaka 35 ana lumbe kumukuba wansi ng'ali mulago nga tewali musajja ali mu ntebe gwe basonga muntu yoyo bbaawe. Oli malaaya weetunda abaffe. Oli malaaya weetunda. Waliwo okubeera n'omusajja era nga tagenda kujjayo. Abakazi mubeera mu kibuga muno ne mwenda ne mutunda animal. N'otunda animal kuva ku myaka 25 paka kwasa. Kasuka siba tugabe animal. Mugabe animal. Sigaana muntu. But jigabisa amagezi. I think jigabisa amagezi. Nereka wake ekijja woliziikwa. Tunda enfidiko. Naye leka wake ekijja akekijja ye mwami. Wakati wonna nga weetoolodde. Wabeewo nga twalina era nango ebbuba lino. Twalinanga malaya gwe twagulanga. Naye baalinga banjawulo naye mukwano gwe nga bwe tunnyuka buli omu alina owuwe naye nga bayimirira wamu. Kati lumu nyinyuka nga yannyusi. Essimu tezaaliwo ebiseera ebyo. Ntambula ngenda we tugula. Owuwe gwe nasangawo nanga ati munna atutta oli gwe otebeera naye. Nenjawukana n'omwami oyo. Nonga lwaki oguze malaaya wange. Tukula bwe tuvaayo nga twenyumiza nti ali bw'ati. Kyokka ye yebbirira n'atanninda agenda anguleko malaaya wange. Ekintu kino kinnuma. N'omukyawa. Ne mukyawa. Ne mmanyi oba nakoze ensobi. Kati lumu nnyo omukyala gwe nawasa. Kati omukyala oyo bwe yagendanga obuyumba obwo bw'emitwalo 6 oba obujjukira. Obunaabiro bwabanga n'obujji bw'owaggulu. Obujinga ekituli kiri waggulu nnyo akajji katandikiranga wano okuva wansi. Kati omukyala oyo twazannyanga nnyo naye. Kati nga bw'agenda mu kinaabiro manyi okusoberera n'enja ne mulingizaako bwe nti wansi eno. Kati bwe yaba mu nnyumba ajje mu kinaabiro yayitawo buyisi n'agenda wa mu ttooyi waggulu. Kati nze nga ndowooza ali mu kinaabiro so mukazi wa neiba yaliwa mu kinaabiro. Kati ningiza bwe nti ndaba ekintu nga kinenemu nga bw'omanyi era okutya. Kati nalina akakubayo abiri bbaawe n'avaayo. Bbaawe bwe yavaayo teyamanya ani ali muno yali confused. Paka yabeerawo n'akakasa nti mukazi we yakola ki. Omwami yagoba omukazi. N'amugamba toyendangako ebbanga lyemmaze naawe naye kebalabye obwereere bw'onkutadde. Ye bannange. Nze sibeera na mukazi ng'amumanyi obwereere mumanyi. Mmanyi nti ebbuba kya butonde. Naye waliwo abalikozesa nga abalisussa. Akatambi akatambula ne mukazi we. Balwana buli ddakiika ekibalwanya teri akimanyi naye balwana n'ejjuzi babadde beekubaawo. Nogamba lwaki temwawukana. Kati abo era avuyabo. Waliwo omunange era avo nga bo baagala bakuba mpi. Ngera bamukuba empi nga banyamba omwagala. Mbu naye banga oli mu love making mu marriage waliwo oli ngagamba nkuba empi. Mbuga ye bwafuna obwagazi. Ebbuba kya butonde. Okay, kya butonde naye oli controlling. Buli omu alina ebbuba. Naye nze ndowooza oli controlling. Waliwo erisukka. Maybe nga si bbuba. Waliwo ebbuba
no waliwo ebbuba n'empisi n'okulaga mu n'empisi embi kati olaba nti ffe kufa abasajja waliwo ebbuba ly'essaagala litya mbu ngenza awantu nkugambye already ngenza awantu nesiganga nze nentusewo nkubira essimu mpereza message video call ng'oluddeyo aniyo mpulidde eddoboozi ly'omusajja no eryo sikyambu sina laavu omanye ekintu ekyo kwe kiva kiva kuki ebiseera ebisinga omukazi gwe wakwana olunaku lumu n'akukkiriza n'omwebaka nako ku lunaku olwo oba enkeera bw'omuteeka mu maka tokkiriza nti omutima gwe mugumu abasajja bangi abali mu maka ng'abakazi be baawasa babangwira ku first date enkeera kwe yamuliira oba mu wiiki eyo kakati omukazi oyo n'atamanya nti oluusi yali amwagala ku mutima ng'asazeewo kakati bw'amuwasa taba na trust mu mukyalo oyo tava yagala kumanya oliwa abamu ne bagamba mune tokola kasamala okutuuse bakanaga toddamu kukola buba omukazi eyakukalubiriza ng'omukwana oba ne trust muye wonna waali buli omu alina enkola nze omukazi wange takyalanga nze omukazi wange akyala ali mu nsonga mutima gwange guguma badange nawe olina ebbuba lyo nno ate ebbuba lyetagisa n'okukolebwa waliwo ebbuba lizza laavu obujja otegeera omukazi kati omukazi ne bw'aba nyampye so omuga nti oyogera n'ani oyo n'aseka naga nti nze nyampye bunyampye kati nkuwulidde olina omuntu gw'obadde oyogera naye ku ssimu nze nali mu kisenge omukazi nannyampa ne mga nti oyogera n'ani oyo obwenzi obukuli n'aseka ne mga nti oseka ki anandeetera obulwadde nanga nti ssebo nyampye bunyampye alaba obufumbo bwe bugenda kati love bw'eba omwami wo naye oteekeddwa mumubirako ak'olumu so mulina kubeeramu ebbuba so kyakeza oli watakuwubira bajja takufaako ate ekisinze notumalamu amaanyi g'ekisajja era ffe abaami era banneebaze naleeta akadagala k'akabinika nawulira story y'akabinika ne kasuku n'entya naleeta akadagala k'akabinika kayamba abaami ka mutwalo gumu gwokka ng'omwami addawo atereera naye ekisinze otumalamu amaanyi g'ekisajja ffe ng'abaami dolimu abakazi bawaka basusiza olugezigezi mu ssaawa y'okwegatta batya omukazi oba osoobya omukono oti n'agukuba leero nzijukidde jjukira ka animal otuteekanya katetenkanye essaawa yonna kagwa oli ku bunkenke leero nzijukidde abamu kuba kati bwojja ne daddies awaka daddies omugaso gwazo kitegeeza kwegatta bw'osula daddies awaka ku mmeeza kati ng'amaka amanene agalina abaana daddies olina ozijja mu kaveera n'ozikuba ku mmeeza ne zireekaana omukazi akyuke omukazi bw'aziraba amanya lubazi naye abakazi bawaka ensangi zino okubawo daddies n'akugira ati okimanyi abakazi weemoola ne mu ntebe wano mu ddiiro n'akugira bw'ati alaba abaana bali kantuunya katajjajjira busatti okyegera kyegamba omukazi ne mugenda muli mu kwegatta nagoba biki byokola naye kyembeebazaako kiri kimu doni ni twenza abasajja mwenza bambi mwebali enfidiko eba n'ebituli ebi enfidiko eba n'ebituli ebi bisatu ekizaala ekifuuyisa n'ekidansibwa byonna munfidiko kakati bano abakazi betwendako mu maloogi tubeera mu kituli ekizaala naye basirika kuba batwagalako ssente naye abakazi abawaka obeera mu kituli ekizaala naga taata muzeeyo oli bbali bweti ngaampulira nti muntu ati nakuteteekaze nakuteeka ewatuufu n'omala nagati okirabye naye naasanyuka ng'omwami ng'omukyala naye abakazi betwala mu maloogi otagalira ebbali n'asirika kubanga ayagala ssente oluusi n'omulumya n'asirika kubanga mba oli omulumya n'asirika n'agamba wayi ndi ku mission njagala ssente ng'ate bimuluma mukyala w'awaka bwe basalawo kutusanyusa batusanyusa bwe basalawo kubanga okunyiiga kw'omu maka tekukoma naddala nga muzadde abaana kubanga omukazi alina watuukira nti omusajja ono ayenda n'akimanya
by the way batuga bamanya mbo mukazi atega nagabalera ina gwe yafunye omukazi alina watuuka n'amanya ti omusajja ono ayenda naye ekyo kyangu nnyo bw'oba oyagala okukwata bbaawo okumanya nti ava mu bwenzi okolote bw'akomawo olina kubeera abakazi ensobi gye bakola abasibako obwenzi esibako abasajja baabwe obwenzi omukazi buli wamanya bbaawe nti ava mu bwenzi ate ye anyiiga bunyiizi n'atuuka n'osindika omukozi amuggulire buli weekengera bbaawo nti ava mu bwenzi naye mulage laavu nnyingi nnyo abeere azine overdose agiwulire kutuke ave mu bwenzi okyagera mukaleke fujjo nawe kiba kikobakoba muleka akikuwe muge nti kipakire nkyagala nze ndi musimu pakire ekikoba kyo nze leero omukazi sajja buli wava mu bwenzi beera ne laavu nnyingi oddire oluba luno olusoobye olumukoonye ku ki olukoonye ku ki ku semanegeni oba ku nsigo zino ezaffene oluba luno omusajja bw'akomawo awaka ng'abadde tayota sawuna ate ne bw'aba ajoota tewali sawuna ebaamu muliro ku saa 8 gwa kiro owulira kati muteekeko oluba ku nsigo bwe ziba zinnyogoga kubulire gy'anaabidde kubanga ensigo bw'ozinaaba kizitwalira essaawa nnyo okukala ne bwe weesiimuula otya awo ntegeera bwefuula ali mulaavu nti omwambudde omuyiseeko oluba bw'oti bwe ziba zinyogoga ngambe omubakireko ettaayi nti onaabiddewa si ekikunnyogoza kiti okitegeera ate bw'obeera mu bufumbo gwe omukyala omwami buli nsobi gy'akola n'alowooza nti agenda kukunyiiza w'oba omulagira laavu ogenda mujja mu bwenzi ly'eddagala ly'obwenzi kubanga ffe abaami bayita emirembe n'emirembe ffe abaami ekinaanyiiza mukazi wange nga nkikoze nkimanya kate bw'atanyiiga mbeera confused nga tanyiizi nga tayombye osigate ogamba nkutegedde ovudde mu bwenzi saawa 9 oyingidde awaka saawa 9 omusajja tannadda ayingidde ennyumba osibye face otugubadde oyingidde ekisenge omwongera bwenzi ekinaavaamu ekyanga gamba nti abasajja tubise abantu baweddewo tubise mikwano gyaffe giweddewo tubise bataata bamaama ngenza kuziika taata gundi yafudde nina lwe nabikira omukazi taata wa mukwano gwange ate naakamubika emyezi ng'ebiri nali neerabira nemuga nti oli yali muto ye yamukuza nze abantu benzise ddoli nawaka benzise sibamanyi n'ennyimbe kwensuze mu bitundu gye simanyi tuli ku lumbe lwa mukwano gwange newa kumbe ogenda kusula mu bwenzi kumbe ogenda kusula muki mu bwenzi kakati akakodyo kempa abakazi omusajja ono omulaba yeewagala naye akkakkana kituufu kyandibadde kirungi omwami wo n'ayita mu gye twandiise oba eba adolescent stage naye bakana buli omu waliwo mbu weba eno enazaala eno oba kiba kiki ekyo kubanga era si wa magezi mukazi genda mu laavu nga tannamenyeka mutima kimala lwaki simuwa amagezi ago omukazi yandigenze mu laavu nga kyalabye kimala anoonya kusetolinga kuba mu laavu tewabangayo mirembe balina kugamba balina nakikubuuza nti bannaye kyesitegeera nze buli bangamba nti kati kangezeko laavu pressure biki omusujja sibitegeera omusingi gwa laavu dolini mbeera ku bunkenke kati kanku ate mbeera ze kapuyira emirembe basagala kumanya kati zeneraliikirira kwalina laavu bagamba kati kojja ali akola kyesaawa zino ali bulungi ate bwenkweza message nolwa okugiddamu omutima ne gunkuba but nze simanyi kyova asagala laavu kati wetusa ekirungi olinamu kasente ojja kuwasa oliko omusajja wawakooka era ogenda okole wallahi so azimuteeka namuteekamu ko sente nabiga siriddamu naye laavu erimu emitendere nja kweyagala nzeka esatu laavu teba na ssanyu mu makkati laavu eba n'essanyu mu ntandikwa ne mu kusemba mukama nga abawadde obulamu abaliyo kyenjagala bamanye laavu lwaki eba n'essanyu mu ntandikwa mwakeeraba kubanga mu ntandikwa ebizimba laavu bisuubizo kituufu nja kugenda ewammwe nja kukuzaalira nja kukwanjula nja kukuzimbira nja kukolera bizinesi
Noberawo kulwa bisuubizo. Ebisuubizo bye bikuuma laavu etandika. Kwegamba omuntu abeera mu laavu ne munne nga tebalina naye nga beeyinamu essuubi. Ono amusuubiza okumuzaala abaana ab'obwana n'obulenzi naye nga naye mundaayi temuli mwana n'omu. Oluusi muli bawala bokka oba balenzi bokka. Ono asuubiza okwanjula naye nga mudda. Aliba neza taxi takola ki? Tazina naye amusuubiza okola ki? Laavu n'eba nnyingi mu kutandikwa. Kakati bwe mujja wakati ne muzaala abaana. Nibitandika okunekendeera. Kubanga bw'omala n'omukazi emyaka 15 nga muli mu muzigo. Laavu eba yaggwawo dda kubanga emyaka 15 temusaanidde kuba bapangisa. Muteekeddwa okubanga muliwa mwazimbi. Kakati omukazi myaka 15 ne waba tannazaala aba atambudde abasawo. Gomanyi ekiri mu masaba agamu ag'abasawo abafere. Mukazi ajja anoonya ddagala bangi kituufu. Omusajja ajja anoonya ddagala lya luzaalo. Omusajja amugaa nti eddagala nditeeka ku muggo. Agira wati nti mandwa webambe nkuteekemu eddagala. Kakati omanyi logiki. Omanyi logiki ali mu masabo. Ngenda mukulaga tugusa akantu kano. Kati laavu luweetuuka mu makkati etandika okutomera ennaku. Ennaku ejja nnyo mu laavu ng'etuuse wakati. Muzadde abaana fiizi talabika. Ennyumba mwe musula si gye musaanidde okusinziira obuvunaanyizibwa obukola ki obuliwo. Bizinensi zaagootaana. Omwami yakusuubiza nti aliyagala gwomu wamukwata dda mu bwenzi. Si mwazijja mudda password nga yeebase. Omukazi yakusuubiza nti aliyenda naye oluusi wamukwata. Kakati n'okukuba ne kwegatta awo. Omwami n'akuba omukyala, omukyala n'akuba omwami. Ebyo byonna bibeera mu makkati gaaki? Ga laavu kubanga mu makkati ga laavu wetugirayo true colors. N'otegeera omuntu ono ayomba akola biki ebyo byonna mukyafu. Ne mubonaabona abakazi babonaabonedde mu makkati ga laavu. Bana abasaka babonyaabonye. Abakazi bali mu byalo eyo enviri z'abagwenko tesitayiro y'amagombe twetali. Anti abo mu kyalo gye babavuunike eyo. Omusanga ku lumbe ng'akola emirimu oluusi mufiiriddwa. Obuviiri eno balinayo bubiri. Bazikunkumudde. Era bano ab'ekibuga be balwanya okukuuma enviiri kuba agirako amakansa tebakyatuuza mutwe ku ttaka. Omusanga abonaabona naye ng'enviiri azirina. Naye nga okubonaabona kuli mu makkati gaaki? Kaakati mu kusembayo wabeera essanyu likomawo. Omwami yali akukuba kati atya abaana. Maama yali anoonyeza akaviiri ne gomesi. Omwana we Enule kati amuweereza. Maama yalina ebbuba nti bbaawe mwenzi kati bakaddiye. Maama yali alaaja n'okumuzimbira akayumba kati abaana bakoze eki? Bakazimbye. Wakati mu laavu okubonaabona kwa laavu kukkirize kuba kuteeketeeke. Okubonaabona wakati mu laavu kukkirize kuba kuteeketeeke era ogenda kukuwangula ofune essanyu. Todduka mu bufumbo lwa kubonaabona mu makkati mu laavu mukuyitemu. Yadde fiiza abuze aweerera omwana. Omwana oyo alibeera mugagga yadde tasomye. Tomanya, true. Yadde omwami agaludde oliyo kukuba alimanya ensobi tinakubanga wabwerere. Yadde abaana ab'obuwala bakubuze, yadde abalenzi bakubuze ozaala kika kimu. Ekiseera kigenda kutuuka oleme kwejjusa mulamu bwo. Wakati ng'oli mu laavu, wakati ng'oli mu bufumbo. By'oyitamu byonna mu kubonaabona ako kw'olimu. Omusajja takyabawa buyambi. Yakusuulawo n'abaana. Njogera ku bakazi. Nkitegeera. Essuubi likuweddemu oli mu muzigo mukulanya oli myaka 45 5. Tokoowa Katonda akumanyi. Amina. Oyina amagye g'oleesa amalala mu nsi. Agagenda okusaggula ebyakulema gakuvuunuze. Kubanga omukazi Katonda amujjukira nnyo mu byonna. Kubanga omukazi omutima gwe guli open. Omukazi omutima gwe guli ki? Open. Era naawe nsaba ogatte eddoboozi ku bamaama abali eyo ababonaabonera mu bufumbo. Tebabuddukamu okubonaabonera mu bufumbo. Eryo nalyo ddaala mu bufumbo. Ddaala mu bufumbo, yes. Naye nze kutegeera by the sibiganye but nze kyengamba bw'oba ng'owulira nga kasamubeeramu okukuba. Nga kiri ku bulamu bwo, you know, oluganda lumutawanya oluusi. Waakiri ovaayo.
Anti ekireetera okujooga omukazi mu maka buba bwavu. Bana nabagaga bajooga. Omukazi alina ssente tajoogebwa mu maka. Omukazi alina ssente tebamujooga mu relationship avaamu nve. Ekijoogesa omukazi okubonaabona okwo kwonna n'akubibwa n'avumibwa n'alangirwa ebisiraani n'akolebwa buli kimu. Ekimujoogesa kwe kuba nti bw'ava mu bufumbo obwo talina kyazzaako. Era teriyo kintu kiviirako baami kujooga bakazi nga kumanya nti bw'ava mu bufumbo talina waakulaga. Oba mu relationship eno bwe mukyawa talina waalaga. Talina waakola ki? Naye bw'omulaga nti by the way osobola obbaawo nga toliiwo. Kimukosa agamba. Kati abakazi baatomera obufumbo dolini nga tebakola, abasajja ne babateeka awaka, n'azaalamu abaana n'akutukira awaka, nga ne bw'ava mu bufumbo talina waasobola dde okutandika, talina dde emitwalo 5 aga kapito. N'ajolongebwa mukazi wattu wakati mu kumulekera ssente z'akawunga n'ebijanjaalo mu mazzi ameeru. Naye ng'amulekedde ssente ezo alowooza n'okulowooza nti ono gwazirekedde afissizzaako. Nayina neiba wange edda nga nkyapangisa yagulanga koota y'ennyama nga tayagala omukazi amusiikireko. Omukazi n'abinyumiza mukazi wange n'amugaa nti nkole ntya, n'amulaga engalo nga zisiridde mu kyoto. Oli agala koota bamusalireko bamwokyereko bamuleetere wali ng'alaba amawulire. Kyokka nga minamu abaana bameka? 3. Abalala babakako omukwano nga bali mu nsonga. Ebintu ebyo olw'okuba oli atamidde n'ajja mu lwazi enseke. Naye abasajja babikola nnyo ng'omutali mu nsonga mbuna ebbugumu n'ekintu ekyo kibi nnyo. Kibi kubanga kirwaza omukazi enseke. Abakazi bagumidde ebintu bingi ddoli. Bagumidde. Okimanyi omukazi bw'alwala bamuzza waabwe mu kyalo. Naye omusajja bw'alwala omukazi amubeerako yonna gye bamuzza. Mpaka. Omukazi ye Eva bamwagalako bulamu. Omuwala yenna akyali e Makerere, oli ku kyeyo Abu Dhabi, okyali muwala muto tonnafumbirwa, ng'oli mwana wa buwala, togendanga mu bufumbo ng'oli mwavu nga tolina ky'olina, kuba ennaku gy'ogenda okubulabiramu. Bagenda kujooga. Omuntu atalina kyalina teyeeguyizibwa. Taweebwa kitiibwa. Dolini gwe gubalekera obulekedde akameeza. Bayinza okukuyita nga bagula poloti ey'obukaddaana. Tebasobola. Okolewo oteese eki. Gw'omanyi bino nti ennyama baagisaze ebbeeyi. Gundi akwata ennyaanya 5,000. By'omanyi bye bakulabamu. Naye bannaye Mukama. Otegeera? Ate n'omusajja ne bwafa eby'obugagga babikutwalako ng'olaba bw'oti. Kubanga baakuteeka eka n'obwongo ne babutta. Bali balwana. Tusaba abe baatomeza obufumbo bamala. Abaliwo abapya tebabugendamu. Kirungi n'ogenda mu bufumbo nga mwekanya amaanyi n'omwagalwawo weewaawo akusingako. Naye nga mwenna mwesapootinga. Ne buli w'obeera mu sapooti ey'omuntu omu ofuuka ekiseera ng'olinga beega. Nga bwe kimu yalina kikukolera. Nga yalina kikukolera. So, bano bonna abalwanyisa obutabanguko mu maka nga temukubiriza baana ba buwala kukola nga tebannafumbirwa. Babeeko n'entandikwa eyaabwe. Kubanga omusajja kizibu okugaana omukazi okukola gwe yasanga akola. Kizibu. Naye abakazi bali waka ayagala bizinesi ya dolini gy'atamanyi. Ye gy'ayagala okukola ye tamanyi. Taata muzeeyi nno obadde omanyi nti n'ekirowoozo. Ono dolini gwendaba ku YouTube mbadde nkamba. Lwaki sirange zifuna essimu neneekwata nenkyaza abantu. Kyetaagisa miliyoni nga 2. Omusajja azikuwadde azisse. Abalala basaba saaluuni. Njagala kukola saaluuni okuba munne gy'akola ki? Gy'akola. Ti omukazi atakole yatandikira mu bufumbo ng'ali ku 0. Ne byalowooza okukola biba biti. Abanga muntu mwavu. Muntu omwavu taba na magezi. Talowooza basically. Alowooza ne talowooza byankomeredde. Omuntu omwavu taba na magezi wabula yeegeziwaza buki? Bwegeziwaza. Omuntu alina amagezi ye mugagga. Kubanga omugagga alowooza kyankomeredde. Omugagga bw'agamba nti ngenda kugulawo aba agenda kugulawo. Omwavu agamba nti bwenfuna miliyoni 2 ngenda kugula akapoloti koleko ne bizinesi. Bw'azifuna ate akola birala. Ffe tetulowooza byankomeredde. Abantu abaavu. Tulowooza eby'amagezi. Naye tetusobola kussa mu nkola. Sivodde bantu bankwate bulungi. Ffe bye tulowooza tetusobola kukola ki? Era omuntu yali yeetawuluzza ku kyalo bwavu n'ayingira obugagga. Yoyo yafuna ekirowoozo n'akiremerako. Naye tekisangika. Tekisangika. Muntu omwavu atandika January asonda za poloti
mugwokubiri abasonda za moroka mugwokuna yagala kugula ntazisse mu kyalo mugwokutaano kagulera akaploti mu kyalo mugwomukaga yagala bagenda ku Nabugabo Sandy Beach ne banne mu taxi bachakale mugwomusanvu yagala genda ko kuba kyeyo mugwomunana rozo basike chipusi mugwomwenda bajayo boda ya loni oba biba bikola mugwe 10 awo ngatane gato okuddamu okupulaninga byatandise ngalabo maka gugendera gabada esendo banaziteekawa kubanga azaala teyetegese fe tuzaala tetwetegese so abaavu muzaala bayira ekituufu abantu abaavu beefula abalina omukwano ate gubasuula mu ntata kituufu muntu omwavu ki ekikubeza n'omukwano nga tonafuna sente nosanga omuntu agaddewo edduuka bw'ogendeyo mwowino doli ni bw'ogendeyo mwowino osanga emidaala gyonna gikaze eyo mbutaletale n'obuuza ki ekiri wano nti Umaru yafiiriddwa taatawe abantu bagadde akatale mbu bagenze kuziikirako ne gwagaza oziikirako talina namba ye mu simu ye naye agenze muziikira naye oyinza okgenda mu akeedi e Nabugabo nga waggale nti bannyinizo bagenze kuziika kyoga bo tebafiirwa kakati ekikuumira omuntu mu bwavu omuntu ekiremeza omuntu n'afa nga mwavu abantu abaavu balowooleza nnyo mu bannaabwe nti basobola obbayamba nga bafunye ebizibu kyova olaba omuntu omwavu yeegula nnyo mu kugula n'afiirwa agenda n'aziika mbu abantu bamulabe balina n'olugero lw'ekijego olw'Abaganda olugamba nti simanya leero kiri wuwo enkya kijja kutuuka enkya kiri wange simanya ebyo ebyo okitegeera ekikuuma abagagga n'okuba ne ssente teriyo mugagga kkiririza mu muntu mulala kumuyamba tolaba nti hamu mugagga lwaki bw'afuna ebizibu ate agenda mu banka kwewola lwaki takubira bakirumi bagagga banne lwaki olowooza ye agenda mu banka ate gwe omwavu lw'olwadde oyagala bakuyisiza ekitabo nti gundi mulwadde kati bo abagagga beesiga ssente zaabwe okubayamba mu buli kimu kyekibakuuma okuba nazo fe abaavu twesiga nnyo bantu bannaffe okutuyamba nga tufunye ebizibu kyokka ne tubifuna ne batatubeererawo ebintu byonna by'okolera mu bwavu kantunule mu kamera eno ebintu byonna by'okolera mu bwavu ensi tebijjukira ensi tejjukira bintu dolini by'okoledde mu bwavu dolini essaawa eno bw'oba oziika nnyo oyamba nnyo bw'ofuna obuzibu teri alikimanya naye bw'olibeera YouTuber ng'oli mugagga oli biliyoniya ne bw'oliba wakaziika omuntu omu nga yafa 2 bali kutenda buziisi dolini muziisi ne waagundi yaliyo omugagga afiirwa nga muli mu Costa baga gundi bambi muziisi naye nga gwe yasemba oziika yamuziika 210 lwe lumbe lwe boogerako ono gwe bageza omuziikirako wa 220 mubufunze mwesige ssente zammwe okubayamba kyekigenda okubayamba okyusa obulamu bwammwe tweyanza kujja nga tumaliza njagala gamba abasajja balekera bantumye abakazi abamu bateekayo amalusu amalusu si mabi nga tumaliriza oyogedde ekigambo waliwo akantu ketutunda ak'abakyala kaleeta mazzi waliwo omukyala ng'alwawo funa obwagazi ng'alwirawo nno ddala nga kyabutonde nga wakubeerako nnyo okumuweweeta okukola ki okufuna obwagazi ate waliwo era abaami abatalina bugumiikiriza ate ogutali musango kubanga omuntu yakuyise nze nkuyise jangu nsange wano nina ekizibu kyange ate onteeka mu bibyo naawe bw'olimpita ewuwo ndimanya ebibyo kubanga omukira nsonyiwa kigambo ekyo jja kukijjamu awo naye ntegeeza gwa mbuzi kaakati waliwo akantu ketutunda akantu ako omukyalo okateeka mu bitundu bye ebyekyama tugeze muli mu luumu oba muli waka n'omwagalwawo akulaga ayagala kwegatta osobola okugendako mu kiyigo wali n'okakwatamu n'okateekayo kahabo tekalina buzibu bwonna tasobola era omwami aseerera bulungi n'ogenda n'okufuna obwagazi n'ogenda okufuna obwagazi nga tategedde nti olina kyewakoze eki nga n'oluusi amaze n'okumala kubanga abaami ebiseera ebisinga naddala abawaka baakamu okitegeera kamu ng'agweri kati akakantu nno kenkugambye doni ka 3 buli mukyala yandibadde abeera nako mu bbaaga
kamuyamba okwerinda nti singa atuuka okwagala ogenda mu kikolwa kati amalusu ago si malungi waliwo mpozi n'obuzigo bwa tip-top twabukozesanga edda nga buwoomesa tokozanko obuzigo obwo ngokwata tip-top namuteka bamutigira mu nviiri okunsiba enviiri nze lwe nasooka okuzina tip-top twalina mu musiri gwa lumonde munnange neyenyenya nenkuba ekikata lumonde nadda kungulu kuba nalina amaanyi nze kuva dda nga nina amaanyi mbadde nsaba onkwate vidiyo giraga abantu anti atukwate nga bwekigenda obbaayo nkugambye oli nali nzijja bweti n'ateguka mugwe mu kikata kya lumonde bweti nekyewewa lumonde emirandiro negisigala kungulu naye kwaliko ka tip-top kakuba ebbugumu kawoomesa naye amalusu go si malungi ekyokubiri abakyala nabo basusse obutawooma basusse obutawooma basusse doni abakyala obutawooma abakyala tebawooma naye teri kintu kiruma omukyala gwe bakwanya obukwanyi ng'ebitundu bye ebyekyama ate bifaanana ebiri ebyokukkuba nkujje wano nkutaddemu emitalo gyange 2 tutuuse mu luumu nga nawe wasense bukoyina miziina mu magulu kakati ne mbuuza lwaki tewaŋŋambira bo nti nze gwogulireko keyena mpeesa tugende munnange ojja ndeka lwaki oba toŋŋambirawo nti munnange nze naye noolekamuko oba tugende olabe ebiba binakkonya tusigale nga tugenda mu maaso naye munno mumalidde obudde wasense buka wenna noggwawo kubiriza abakyala bw'ateetunda lwaki teweefaako otadde akaviiri ku motoka mitwalo 3-4 ovuga motoka nnungi naye nga tosobola kwefaako ku bitundu by'ebyekyamu abamu bakyekolokosa n'ejjirita n'omwambula ng'abutusa alinga ekirevu abalala bayiise bakubye enkanyanya lulinga oluba lw'omukadde atalina manyi mbadde nsaba busabi bwe tuba tunoonya emikisa mu baami abakubeera naffe tuteekeddwa okubeera abakyala ab'enjawulo abaawuka ku bakyala bano abeetunda nga n'abeetunda bangi abeefaako nga toyinza kumumanya n'ekiruma okukwana omukyala gw'osanze ne ku mulimu tinkolera ku Shamba Complex duuka bwe riti naye ng'ebitundu by'ekyama biringa byasuza ku miggo abakyala bagambeko ajja bba temulira mu loogi nga bazunza ebisolo ebifu nkyogedde ng'asaaga n'ojja kukiwulira akutaddemu ssente ze anoonya kyanjawulo naye naakulaba ng'omuntu eyeetuna nabagambe emabegaawo ne baga nti amazima g'omukazi gali mu bitundu bye byakyama omukazi omufunda buli kyayogera omukazi omufunda akugamba ti dolinize ebyabasajja nabita n'okiwulira naye omukazi omugazi agenda nti byabasajja nabita n'olyanga emmeeme ekudda nga yataggulukuka alinga ebbaafu naye mukama mwefeeko bannange mwagala okubawa naye ng'ebibaweesa ssente mmwe temubifaako eno ensi ogiraba nti nnene naye nfunda omukazi agenda okuddiba oba okumunyumyako buli wamu nti mwenzi aba tanayagala basajja 100 ekyo kimanyi bagenda okukwogerako nti ekikazi ekyo kidoni ni kyenzi oba tanayagala basajja 5 oba tonabaagala kitegeeza nti mu biseera ebisinga society mwe tuwangaalira abasajja abo abalimu mwe tuwangaalira mwe tusula mwe tukyakalira mwe muli abaami abagenda okutuwasa oba be tugenda okwagala tubeeko kye tubajjako okitegeera towooma kyokka ogaseeko n'okwegabangula osula kisaasi bakunyumya kitintali osula kabowa bakunyumya bunnamwaya tusaba abaana ab'obuwala mwefeeko ng'abakyala waliwo ekibuzo ekirala tweyanziza nnyo kojja kabaaya eddagala weeriri buli kimu tukirina okusinga okola ku basajja boka n'abakazi kale so enamba yo abeetaze 0758 92 7009 naye ku TikTok onkozesa kojja kabaaya osobola okukyalirako ku peegi yange
era enamba yange kweri ku profile. Tulina n'ekizibu bannange tulina ekizibu eky'emikisa. Ebisiraani bisusse. Ebisiraani bisusse mu nnyumba ze tupangisa. Abantu abasinga balowooza nti ebisiraani bisinga kubeera mu banganda zaffe nti be batuloga. Naye ebisiraani bisusse nnyo mu nnyumba ze tupangisa. Ebisiraani bisusse mu bakyala be twebakako oba abaami abatwevuunikako. Buli owebaka n'omuntu olina ekintu ky'omuggyako. Eriyo omuntu gwe baloga obutafuna. Olina alaamiriza ate teri kintu kiruma. Tuli mu nsi oŋŋamba ne maliriza kuba sooka okwogera ne bukya. Kale kyokka maliriza point eyo nkumanyi. Tuli mu nsi nga tuli mu kubonaabona ng'abantu abaatutuusa ku kino tetwabalaba nako baafa tuli bato. Naye olw'entalo ze baalina ne bakadde baffe ne batuuka n'okubalaamiriza nti n'abaana baagu ne balikola tebalikola ki. Kyabulabe nnyo omuntu okukola emyaka 7 nga tofuna n'osigala ng'okola. Kibi kubanga bwe baakuloga obutafuna kitegeeza kuba teri ddogo libuza muntu ssente. Eddogo lyonna libuza magezi. Era ze ebbanga lyemmala mu masabo eyo. Abalwadde bonna bagamba kimu jjajja sereze enkola zimpita mu ngalo. Teri agamba nti tafuna. Kitegeeza ne zigenda. Doni ni gy'onookemu okwekaka nga buli mwaka togenda mu maaso n'otasalawo kwerwanako. Ogenda funika n'omwana wa afiiridde mu njega eyo. Kubanga oli yakuloga butafuna. Kitegeeza bw'onooweza obukadde 2 mu nnyumba mwana wo boda gwegenda okkuba. Bugende nabwo. Ati akusuulako bizibu ebyenjawulo. Tulinayo akadagala k'osobola okuteeka mu nnyumba gy'ogenda okupangisa n'ofunamu ku mirembe ng'omuntu. Ekyokubiri mwerwaneko. Kkiriza Katonda wo. Bw'oba osaze ogenda mu masabo gy'oba ogenda naye weetangira ebisiraani. Oba togenze kuloga. Kubanga ffenna mu nsi okweyambulula. Weeyambulule. Ffenna mu nsi kye tunoonya kuba bulungi. Ate n'okwegendereza amasabo. Sitole eyo nja gibalaga. Science oyo abeera mu basawo abafere abo. Nja kujja next week. Ndage abasawo engeri. Abanikojja bagenda kudala abanikojja. Batunyumiza ebirala. Abo basenkulu mandwa. N'omugwako ng'ayimulukusa oza we bambe nkuteekemu eddagala. Ebintu by'ekiferefere ebyo nja kuba mbibalaga wano. Ajja maliriza tweyanziza. Tojja kabaya we bale. Kyo.